abatimbye omukolo guno essalo Chika Boys Events Chika Boys mukulu abagala basanga atya kubanga n'emizinjalo gino gy'owulira egiwuma bakutte microphone mukulu Chika Boys Events mukulu nga mutukoze abafumbye akamera abakoke balidde essalo Chika Boys Events abali obuyi buno bennyinako obuyinza engalo zammwe muzaale Asha zibolengedde bonna mukulu Chika Boys Events taata abange twongere engalo ez'enteekateeka ey'ebbeeyi naye mukulu taata obadde ogamba otya mukulu otukkirize twebaze bwebaza essebo mukulu enteekateeka gye twasiŋŋanye nga twakatuuka essebo twalidde twaganiziddwa obwenkaniddeawo mu bituluze bino byolaba essebo era by'omunjulu byonna mukulu birabo byo ebisibire ku bazzukulu ba Walusimbi ebakka bansibirwa nzawulo yonna ku saalo lindako ate lwadde okgemulwa ojja kukiriwuunya taata kkiriza bano bakodomi baffe betumaze okubako ebirozo wakati mu kidaala nga omukolo gugenda okukwata omubabiro mukulu bino batutikkule abaana abalenzi abaawala ssemateeka yekkaalikiwate mpolampola oluggi lw'emmanju lutera okusibwa kubanga ate olumu obiteekamu bwe biyitamu ng'ogenda okuwulira eyabitisse nga naye ategekeddewo omukolo ogw'okwanjulwa enkeera bagamba kiba kibinga emaize millers asitange bali eno beesunga mikolo tusaba basabire banyabo batuyambeko era taata obuje bulanda bonna Emikolo eno entebe gyendeseewo eno essalo yegenda okulaga enteeseganya ezibaddewo olwaleero Emikolo wakati wa Team Robert Emikolo ne Team Annette bwe guli mukulu Robert asembere wano essalo tereeva atebegana amaaso ssentebe waffe mu Team Annette Emikolo akafaanani kalasi sokoliddeko tolaga nti oya naye taata emikolo gikoza abantu ate omukolo gwagezezza Robert bulungi nakumwenya tebijja kukola bana kaakati suubi mukulu bw'obaawo ensonga yonna evudde mu bakulu essalo wano kwena emmeeza wejja ab'ennyonyi bonna nga bula kubanga kabineeti etudde muwalawo Annette agambye mama kika owakika okweyagaliza ka buntu ne bayibuli ekyogerako naye kofini manya kesi sokwegirinesukuleke etatuyokufa bino twala amazzi abadde asitute kesi y'abantu twala ku mazzi Edi waliwo omugole akwagala Edi suubi mukuluta babawo ensonga egenda mu bakulu nga omukulu ono agenda gikwasa abakulu essembere Samukirizi nyanjule ku bimu ebirabo ebikulu ebituuse wano olwekyabi taata ebweru awo waliwo emmotoka eriko ente ziri bbiri nsaba likete nenyenyenyenyenye weti tata nsaba onyemu amata ate n'omukadde maama gyali yonna waliwo ente endala eyokubiri nsaba tekikola bubi naye anyamu matuta tata ku ebyo bingaso bino byonna nga mbeebaza okunzaalira baby girl omwana ow'empisa omwana omulungi ate omukozi tata webalina webalire ddala okugonjula akati kiseera tunakuvaawo kyeyamanyi owaaba ennyonyi ajja kussa mukulu wange oddeko waggulu ate osembere ku mweri ey'abasente bano gye batuulamu
tukubengalo za tata bajja sente bawutambuza bulungi fenna tukirana munywa amata tweyanza weyogereko wali muno yasigaye wano ngaalowooza ku kyebisagazi weyogereko wali tugendeko mu kifaananyi kiri wali onosukali nez'omuceere zigende nemwesonyiwa ensawo zaano omuko w'ensoga abosembera edi genda munyo ebigambo ebyokwebaza nga biva wa muzukulu wa walusimbi baka muzukulu wa magunda ate nga yebaza mukoddomi we kulwagazadde sebo mukulu nkwebaza wamu ne mwannyoko Anet nga mukulembeddwamu senga asengeka ensonga zaffe okundeeta sebo muko nonyanjula ne munyanjula mu maka g'abazadde bammwe sebo muko webale nnyo webalirita sebo muko nkuwe baasi eno ekyamazima kyewali kyamaanyi kiremu naye nsaba ogisiime ng'envudde ku ntobo ya mutima gwange emuko seba muko oyo omusaada aba mugaiga ati omumbede ekyamukwasa ekanzu eyo muko nga nkwebaza byonna byemunkoledde mwebale nnyo mwebalire musobe nnyo mufune abagagga batwale abaana bammwe ebirabo bino obisiime era nga nkusaba kyolunaku olw'enkya nga nkusaba okwasamanya ku mutongole wangi okwako abange mwongere engalo gaga atawuse mukotekafune mu nsawo ya kooti abako bonna abasigaddeyo suubino kyalina buli mugenda otuule lushafo zise suubigenda otuule lushafo zise tututu kakati gwenyumidde waliwo mulimu otadde ekanzu naye nga totaddeemu kuba nategedde ku mmande tugenda mu hanemon ekanzu esobola okusala endongo nga nyimpi tetuuka nyono obadde togibuwadde muteremu enyimpimpi etamutuuka nga yakusala ndongo mu hanemon mukosebo ekanzu endala yeno ejja kukkiriza okukuba bulungi omuziki nawe kijjamu enjawulo suubi teka basomuziga ne bakuwambye okulu tata ekyamazima kyensinza okutya ku Robert kiki enkoko za lujumba azijjumbidde nnyo mukoddomi wabadde n'obuzibuzi bweka sebo tata kkiriza olunaku lw'enkya tugenda mu yeekaalu ya Mukama Katonda nze nkakasa era tuli ku ssaza ku St. Bruno Serunkuuma mukulu taata suuli katono nnyo etaata omanyi omugagga wajja najewaka akyankalanya embeera okimanyi sikyabalaba bano obanze mwenna kankyuse ekifo nze taata obumpi bwange yesayizi sokoleke kati kankyuse ekifo nsembera wano yakoze ku nsonga y'obuugi hara poliisi nidde mukulu taata tuli basomesa tenabuugi wabate bonna okyuka bwabaawo okwekalakasa mubaamu misaale mubaamu ekyamasomo oyinza okutuuka ku ssaza ng'ate obuvunaanyizibwa ono yabulina muwe ensawo enaatwalanga ebitabo by'ekereziya
ate webisagaza naleeta mukoli nayo kubanika yesebo bawumudde yesebo aba gavumenti nga 17 baddeyo ku ssomero muko muno abaana balitwalirangamu ebitabo ku ssomero lekano ka muganda webitabukanga yeegweko omutwali ajja mulaba muno taata temuyita yaba abalaba katuwulire ebigambo by'omuko atogoli ekyo kyennyini webisagazi naye mwali mwaddeyaka sebo ekodomi wange kizeemu ogwokubiri olw'ensonga gyandibadde emirundi 8 enkoko nfunye 8 ndi mukoddomi emirundi 8 abatazze mwebalomuzo nazitutte eno kibadde kyanjawulo kyekanze ensooso kikola mu ggwanga muno era neetaaga okuyingirako mu byafaayo by'ensi eno oyo tututu mukoddomi wange kuzeemu ogwokusatu nsaba nkusigere mu mukono ng'ensi yonna eraba sebo mwannyinaze kukwasizza mu butongole wadde taliiwo tututu atuuse tututu mwannyinaze wonna wooli ne bwoba tonnatuuka mu kidaala wano nze nakugabye dda kawekakwato osookulaba mutabani wange nakugabye dda mutabani wegwensoose okulaba gubawa enkoko n'awaayo omuntu kkiriza nange mbaddewo nnyo onfuniramu ne bwe bantonotono ogimpe nga nange ndi muntu nga nze ndi bubyeka nfuniraako emu muwe nyamba buyambi akusaba kwosabye naye bw'onooba olina gye weetaaga ojja kunziza emmanju etwogere naye ojjamu n'akasente mu nsawo suuli ate yeyaze ebisigadde oyinza okuddisawo nalutu bazzukulu b'amagunda erwanga ne munyima engalaawo bazzukulu bamukalo ekambugu taata okwebaza ennyo ssenga olw'ensonga zino okuba lwe zaatandika yatandika okubeera kalandiza nsonga zino mukulu otukoze bulungi bwereere ebigambo lwakadde nti enkuba ebitonyeemu naye ne bitobako ebimu senga bibadde biyitirivu eyo ye kesi mwolina okwesirikiranga kesi si ya misango eyo kubanga obugo ku lunakyeyo ne buvuddewo tututwamunanyi era tukusaba senga ensawo eyo gikume ku bannakyeyune bw'olabanga abomala ensawo ng'omukomyawo ng'omukuŋŋaanyanga omuzze waani era taata senga otuyambe nnyo senga kiyambe mututuusiza obubaka buno eri maama nakabutuzi omutugambire tetulina bye twogerako ku byafa muleeba wabula yamanyi biki ebyalugenderamu na biki ebyalama ebyo byonna akole kukulizo ye azaayo kulw'omwana mulenzaani ekyamazima gennyini kyo maama tasangika era taata olwakadde akewalampye nga katandisa okututeera emiwumbirano mu makubo taata zino nkukulizo z'abantu abange bakubeko mukalesa tetulina bwe tuddaawo ne tugamba nti ate kojja wessesekagwa bamutulabira nti ate tuddaawo nti oba taata kizza nedda olutufundikira
Shinga kwenda na mavuma Kwanje manoti Nikuenge vya zamani Subi kitange kulu kachaza bana ogenda kuddako waggulu okulu keeke eyo ogenda kusalibwa omwana omuwala n'owobulenzi oli naye for the records of history olw'ebiwandiiko ebinaaku ono kasemberewo diswanukaniki kozitatawo bazzako kimuluzungu kantambula ndiluku ninako suubi otuuke butuusi wali olengere ku Anet for the better rehearsals preparing katugetambuza wali ngono bwasembera basebo ne banyaba ekigenda mu maaso kawasa okusinga okunuuka bamulingizaako ku mulyango gw'ekiyungu era bw'atyo omwana muwala Anet nakkiriza nti ekyemmanga eno ye wali omwagalwa we ani taata n'olw'ensonga eyo era katusome kawasawo olwaleero nga ye mwannyina omulungi owa Anet bakakkanye wansi w'emizindalo wansi wa selecta gyaka 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ayina erinnya eddwadde tukwata keeki y'abantu wera agenda kukulabirira bino bye mwana namulese wakato giyolo gisiba muleesu mwatuzigubya leesu ate era jagitulire katuuse akaloddo tweyanza bweyanza basobole banyaba abagumiikiriza abakkakkana olw'ekyokulya kyosobola okuyitirako ku dduuka naye mu ddakiika nga 3 Emikolo kuba nagambye kika boys yekutte mu kintu ey'Emikolo kate genda kulekya dancing crew the best Masaka number 1 dancing crew East Africa yo taata tweyanza tweyanze gatera tusabe taata mukulu taata nyinza obutakozesa nnyo makulu gali awo gatalina nnyo mugaso okutwa rocking it rock it and we go obwedda abatuyambako ku by'omwenge nzikiriza olw'enjogeza gyendeese gyakansaasira nzikirize ndeese omwenge omuganda nga guli mu kito okuli empina okuli ekivubirizi ate n'emitaasa
kano ale yakulu wena alikubira owaye bokadamu yako kadamu owanda asana toina kayute asana toina kayute kale ono obwedda tumanyiku yayina eddaame lyakubya yagamba kinayingira oba gwe baawuga naye okasinanga osusa mwana ekyo ozuukuka ozuukuka oba oyina simu ababadde batugamba ngobudde bugenze tebakyabira kakikalire wano bamuyisejja kadije owedda mutulinga ekya ekabale ekabale sala olunaku lwekyeje kano kasoda akafanta onyweko mpaka lwentijja nene nanansi oliekose neka akomwekali neryemu naye nkyansi akayimba akasendekerevu kono kajja kuba ka lusongo kolaba akasendekerevu bagenda kutambuza omubiri omukyala batuutu bagenda tuwa oluyimba tutambule mpolampola tugenda kuwaliibwa ddadi wasigala eggwalwa yaffe yasigaddewo ate yatubisiibula naye nga ina basembera mpolampola funa ekiwandiiko okuva ew'omukulu
Salongo tukiyozayoza mukwana batututu tusembere ku meza enabuzi bifaananyi nga bikubibwa essanyu nga litambula obuyimba obw'osendekere ng'obuwulira when life is best next time 7 days weekend okay tukamuweereza wena yabali hamsolo nambonne musiigana nampulaza kikamwezi mid next time 7 days weekend sabigirigana bwana